tusimbudde we 600 Leila lesson 1 mu Luganda nga bwe mugirabawo lesson 1 mu Luganda tugenda kuba katusomera ddala ku bintu ebyenjawulo. First tujja kusoma ku kintu kye bayita obubudamu oba gye tuyita abamu University of Understanding. Lwaki bakiyita University of Understanding oba ekigambo kibeera kitegeeza nti eyo okulirayo nnyo buli kimu ojja kutuuka okuba nga okyeyigiriza obeera ku lulwo osurvivinga ku lulwo o understanding ebintu bingi. Kwaba abantu abayita mu eno university ne bafuna n'empapula babeera bakubi bajjaaji wala nnyo abaddugavu bagezi bwe batunuulira edduka naye abantu abamu mu butuufu basurvivingirayo abamu bibalema n'engeri omuntu bw'agamba Mungu yabeera akugeredde ku bintu byonna byonna bitukola guys. Okugeera kuba kwa Mungu wano tulafuubanamu just katono ng'abantu naye everything Katonda bw'ageera nti kibe nga kiba. So okutya kujjeemu wabula your faith. Ngenda kusooka kugamba nga tugenda okusoma ku bintu bino nja kugamba we preparing otya ng'okyali Uganda. First and foremost, parking a faith yo. Faith or making sure that is your biggest asset. Joyinza okujja nayo okutya Katonda kyekijja okukulembera. Ekyokubiri, empisa, your character is going to determine a lot when it comes to the way you relate n'abantu abalala. Mu bintu bino eby'ekigambo osangayo abantu b'ensi endala. Emikwano gy'onookola ku bantu b'ensi endala gijja kudetermininga obeera happy mu rumu gy'olimu. ojja kubanga osula n'omu Ethiopia naye nga wenyinyala abantu. Tomanyi how to make friends, tomanyi how to calm down, tomanyi how to be calm. Bintu byonna okyabirabira mu version ya Uganda, olina okwejja mu eyo version. Ebintu bingi tugenda kuba tubisomako. Kati olwaleero lesson esooka egenda kuba about obubudamu kyeki, okiyiga okikwate, ne video egenda kuggwaayo mugiraba. Yeso ngenda kukola part 2 ngiteekeyo ku profile yange. Bw'oba oyagala kulaba nga part 2 eri ngenda kuba nteekawo akantu kaliwo emisomo mu Luganda parts then ako kojja okukoonangako kutwala ku part gy'otaalabye.